Kambasabe tugolokoke tuyimba oluyimba 160 Yesu ye yava mu ggulu. Sabe Taata omulungi tukwebaza akawungeezi ka leero ng'osobodde otuwa ekiseera kino okujja mu maaso go. Tukusaba ojje wakati waffe ogabaneko naffe ekigambo kyo nga tujjukira abayigirizwa ababiri abaali batambula ku luguudo lw'Emmaawo. Mukama omulungi tukusaba ojje wakati waffe okakkanye emitima gyaffe ebyo byonna ebiri mu mitima yaffe ebisataganya. Mukama tukusaba obijjewo. Ekiseera kino tunaamala Mukama kibeere ekiseera eky'eddembe, ekiseera eky'okuwuliriza era n'ekiseera eky'okumanya. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Nange ssebo nsanyuse okuba nga nsobodde okujja olunaku lwaleero. Nsooka kwetonda nandibadde najja dda mu kifo kino naye mazima mutuufu mbadde sinnajjako. Ate ekyewuunyisa nkolerako Nobule wali era ntera nnyo okuyitako wano gende ku Croydon, naye nga buli lunaku ngamba ngenda kujja naye nga kola ki nga situuka. Era okusooka obuswanyu bwankubwa, twalina olukiiko DDO wange n'angamba olina okukyalako St Jude obutasukka bwa 9. Ne ngamba nategese dda ngenda kukyalayo mu mwezi ogwokuna. Kale nkyebaza olw'ekyo. Omuntu ordinant yabeera nga alondeddwa okutendekebwa ng'omwawule, era ndowooza mu Luganda kikigambo tukozesa ordinant, ng'atendekebwa okufuuka omwawule. Era n'essanyu bagamba nti ebbaluwa nagifunye ekakasa nti nja kwawulibwa nga 24 ogw'omukaaga era mbayita okubeera ku mukolo ogwo bajja kubyogerako nga bwe bigenda okutambula maaso awo. Nakuwaliramu n'abo bonna abafunye ebizibu. Tulina omuntu Omukristaayo yatufuddeko Charariet n'abalala bangi be tumanyi. Waliwo n'okuzika okwabaddewo okw'eggulo. Kale nga Bannayuganda tulina okunyolwa kungi
ne Mukama tusaba atugumye asobola otuwanirira mu kiseera ekyo. Ate n'abafunye ebirungi nabo mbeebalizaako. Mukama yeebazibwe. Olwaleero njagadde okugabanako ne ku ebifaananyi. Nafuna omukisa ne ŋŋendako Israel omwaka oguwedde mu Gw'omusanvu awo. Kadawo kyatuuse mu kiseera eky'okuzuukira. Ne ŋŋamba ne nfuna omukisa ne mbulira ku makya. Ne ŋŋamba kankozese samoni eyo kubanga nagirabye naye ng'egwira ddala ku kiki ekyekyo. Nakyo kimpa ekiseera okugabanako na kiki kye nalaba Israel. So nja kusaba oteekeko ebifaananyi ekisooka ekyo, the empty tomb, nga obubaka bwange bwesimbye mu Luka essula 24 eyo okutandika olw'okutuula 13, nga tulaba abayigizwa babiri batambula bava e Yerusaalemi bagenda Emau. Ekifaananyi ekyo nali mu ntaana eya Mukama waffe. Tebakkiriza kukubiramu bifaananyi, naye simanyi munnange gwe nali naye yajingiza atya kamera, kubanga bakuwa eddakiika emu oyingidde awantu awo, eba eddakiika ki emu. Naye bwe twayinga muyingiramu abantu nga basatu, bwe muyingiramu naye yalina kamera n'akwata ka vidiyo mwe najja ekifaananyi ekyo. N'ekifaananyi ekyo yali eddakiika emu. Essaala ze nasaba mu kifo ekyo simanyi buwanvu bwazo bwe zenkana, nga nkutte ku jjinja Mukama waffe bwe bamugalamiza. Tewafaanana bwe bwatyo. Kizimbe kati entaana eri mu kizimbe, naye mu kiseera kiri teyali mu kizimbe. Era nga tulaba nga bwe twawulira okuzuukira Abamaliya ababiri nga bakkirira okugenda okulaba Mukama waffe ku ntaana. Bagenda mu lusuku. Kati baazimbawo. Okufuna omukisa twagendayo nga twakatuuka, ate ne tuddayo ku Sande nga tugenda okuvaayo. Kati ku Sande gye twasobola okuyingira tewaali bantu, lutalo okuyingira. Abantu baba bangi nnyo era abamu balemererwa okuyingira. Naye twatuukawo Ogwokubiri nga tewali bantu, nga tuyingira buyingizi. Twali ku makya era kwe kufuna omukisa okuba ekifaananyi ekyo. Mu kiseera ekyo Yerusaalemi yonna emboozi eri abagoberezi ba Kristo yali nti mu ntaana taliimu, ali ludda wa? Era bano abayigizwa babiri tulabye batambula bava e Yerusaalemi bagenda Emau, naye nga beebuuzaganya bombi, Mukama waffe ali ludda wa? Batugambye abakyala bamulabyeko naye ate tetumulaba. Baali basuubira nti alina okukomawo atambule nabo akuleyo n'akabaga basanyukemu, naye ekiseera ekyo nga takola ki? Nga tali nabo. Genda ku kifaananyi ekiddako ssebo. Kati ndaba nakiise abandoning Jerusalem. Lwaki neebuuzizza? Lwaki bava e Yerusaalemi okudda Emau? Omuntu yenna ekiseera ekyo yali ajja, kyali ekiseera ekya Passover, nga bajjukira Mukama okuwonya Abayisirayiri okubajja e Misiri. Kyekiseera kye baali bajjukiriramu. Lwaki bavaayo badde Emau? Ekifaananyi kikuba eno mu maaso okuba nga wali olusuku ekikamu kigenze, naye we nakikuba ng'otunuulidde bw'ati kati awo omuzikiti ogwo gw'olaba we basingira okulwanira awo, era we bettiŋŋanira emabega awo we batyo batinga Abayisirayiri n'abaki, kubanga ekkanisa y'Abayisirayiri eri sayidi y'eno, ate abo basiraamu. Kati awo wali obuzibu basinga okukola ki? Okwettira. Naye ku bano ababiri neebuuza, nga beebuuza Mukama waffe aluwa? Ate nga nange neebuuza lwaki ate bava e Jerusalemi badda Emau?
Luka atulaga nti ebintu byonna ebirungi biri ki? Yerusaalemi. Obukristaayo butandikira Yerusaalemi. N'Ekkanisa etandikira wa? Yerusaalemi. N'abayigirizwa beekwese mu kifo ekyo. Naye bano batambula kola ki? Bavaayo. Naye baba batambula bavaayo beewuunyaganya bibasobedde, Mukama waffe n'abeegattako. Sebe ekifaananyi kiddako. Kati Mukama waffe abeegattako okutambula nabo. Yabawa ekiseera, yasooka kubeeyanjulira. Ne batambula ne bayogera. Nga gye twandiise nga stranger oba omuntu gwe twandiise munnaggwanga, omuntu gw'otomanyi. N'atambula, Bayibuli etugambye amaaso gaabwe nga gabeera gazibye nga tebasobola kumutegeera. N'atambula nabo. N'ababuuza, abaye munyumya ku ki? Kiki kye mwebuuza? Ne bamubuuza, Mukama wange, ggwe oli waawa? Oli mugenyi waawa? Atamanyi kibaddewo mu kiseera kino mu Isirayiri. Oli waawa? Ne batandika omunnyonnyola ki? Kibamanyi. Nti basse omuntu gwe tubadde tusuubira okubeera okutununula. Bwe tusuubira okubeera profeti asinga. Ne baamukomerera ne bamutta. Yesu n'atandikira awo okubabuulira ekigambo. N'alyoka ababuulira okuva ku Musa okuyita ba prophets bona, n'abannyonnyola ki ekyalina okukola ki? Okumutuukako. Era nga yeebuuza, lwaki temukitegeera? Yajja asobole okubonyaabonyezebwa, musobole okufuna ki? Emirembe. Naye lwaki temukitegeera? Kale ne batambula nabo. Ne batambula n'abasomesa. Naye kati asoose ngambye nti baasooka okuba nga stranger, munnaggwanga, omuntu gwe batamanyi. Ne batuuka mu kaseera akamu, batuuka mu kisulo kyabwe bagenda okusula. Bamugamba, ffe tutuuse. Yesu abalaga akyakola ki? Akyeyongerayo. N'abagamba nti obudde bugenze. Tusule naawe wano, onoogenda enkya. N'asooka n'agaana. Era Luka akulaga nti Katonda tasooka kweyanjulira mu kimangu ago, waliwo ebibeerawo. Luka tajjaayo nnyo ekyo. Era ne Yesu waliwo yabayigiza mu ssula 10 ng'abagamba alanga okufa kwe. Amagezi gaabwe ne babeera nga ne gabeera amakusike, tegavuddeeyo. Tabalaga ki kyayogerako. Luka ayagala nnyo okutambula naawe mu ngeri eyo. Naye ne batuuka n'omugamba nti kyangu obeereko naffe. Yesu n'akola ki? N'akkiriza, n'ayingira ennyumba. Awo n'afuuka ki? Omugenyi. Yasoose nga ki? Munnaggwanga, omuntu gwe batamanyi. Atambudde nabo, ababuulidde enjiri mu kiseera ekyo, ate kati afuuse ki? Afuuse omugenyi. N'atuula mu nnyumba, ne bateekateeka byonna. Bamala okuteekateeka, ne bateeka emmeeza, baleeta emigaati. Ate ekiseera ekyo Yesu n'akyuka, n'afuuka nannyinimu, n'atandika okugabana nabo. Bayibuli egamba n'amenya omugaati n'abagabula. Awo ate afuuse ki? Nannyinimu mu kifo kye baali basuzeemu. Bwe bamala okugabula omugaati, Bayibuli etugamba amaaso gaabwe ne bakola ki? Ne gabikkuka. Era Yesu n'abavaako mu kiseera ekyo. Ne bawulira okunyolwa mu mitima gyaffe. Fe abaatambudde naye ne tutamanya nti ono ye Kristo. Nti okugabana omugaati kyabikkula ki? Amaaso gaabwe. Ne bajjukira nti omuntu ono gwe twali tutambula naye y'ani? Ye Kristo.
abaali batidde nti obudde buzibye tebaasula nabo nga bawulira essanyu baddeyo wa e Yerusaalemu gye babadde badduse. Ekifaananyi ekiddako ssebo nabadde njogera twakibuuse nakisebo awo nabadde ngamba we yali ababuulira enjiri byakoze bitya. Tugende ku kiddako ssebo. Kati essanyu lyali lingi nnyo ne basalawo bakole ki? Baddeyo e Yerusaalemu. Ng'essanyu libatta okubuulira bannaabwe eki? Enjiri mu kyo nti bagambye good news, Mukama waffe akoze eki? Azuukidde. Ne badduka bagende babuulire bannaabwe nti Mukama waffe akoze eki? Azuukidde. Ekyokubiri, baali baagala babeere beegatte ne bannaabwe abo basanyukire wamu bafune amaanyi bo nga bo. Era Ekkanisa tulaba nti etandika mu kiseera ekyo nga bafunye omwoyo omutuukirivu, etandika olw'okukuŋŋaana olwa fellowships ze baakola ki? Ze baakolanga. Aye n'ekyokulaba okubanga basobola okwezzaamu amaanyi, bwe tujja okusaba tuba tufuna ki? Amaanyi okuva ku omu okuva ku omulala. Kale mu kyombiro tubalaba emitendera esatu. Tulaba Kristo ng'ali munnaggwanga, omuntu stranger, ate tumulaba afuuse omugenyi, ate tumulaba ng'afuuse nannyinimu. Era tulaba nti baali bagenda okugeza bwe kuli wansi. Tulaba Kristo abazza, ate tulaba bavuzeemu amaanyi baddayo e Yerusaalemu. Naye njagala ntambule naawe mu kaseera kano nga ntunuulira ebintu ebyo ebisatu. Kristo okuba stranger oba munnaggwanga. Ebiseera kino tutambula olw'embeera. Naddala e Uganda kati abantu baba batambula. Olaba omuntu ng'atambula ng'ava eri ng'osala ng'odde eno. Naye tomumanyi, si kyekyo. Omukola ki? Omwekengera. Oba ne woba wano kiro naddala nga tugenda mu winter awo obuziba. Olengera oli ng'ajja ng'ali yekka ayambadde ekikooti ataddeko ne kano. Ng'okola ki? Ng'omwebalama. Kyabe ye muntu gwe twandiyise stranger, naye oluusi Kristo yajjanga stranger. N'atambula naye. Oluusi naffe mu bulamu bwaffe Kristo ali bw'atyo. Twagala tubeere kumpi, twogereko naye, bwe tufuna ebizibu ne tusaba, ne tunabeera naffe n'atuwambaatira, ne tukomaawo tetweyanjuluza ki? Nnyo. Tumanyi bw'ali. Nfuna obuzibu nja kukola ki? Nja kumusaba. Ye Kristo nga ki? Nga stranger. Ng'oli awo otambula, oyaka toyaka, naye oli awo omanyi gy'ali. Osanda obeerawo oyimba okola ki? Otendereza, naye nga teweeyabiza, teweeyanjuluza ng'oli musibe. Naye abayigirizwa tubalaba. Baasooka ne banenya ne babuuza, naye ate ne beeyanjuluza ne bamubuulira. Kristo n'ababuulira ki? Ekigambo. Era okuba baali basanyufu ne bamuyita ki? Okubeera omugenyi. Kale oyinza okuba ng'obuuseeko katono, Kristo n'ava ng'omu stranger oba omutambuze n'afuuka omugenyi. Ffenna tufuna abagenyi, tetubafuna? Naye omugenyi n'omuwa ruumu ye, mugamba ojja okukola ki? Okusula. Kyo ne kiggwa. Ojja mubuuzaako enkya ng'azuukuse, ali awo mu kabookisi ke oba mu ruumu ye, that's it. Oba tugenda mu woteeri nga twasuze mu woteeri, bakuwa ekisenge kyo, mulimu n'ebbinika, n'otuula omwo ekiro. Si kyekyo. Era ne bakugamba nti oba olina kyetaaga tukubira essimu, bamanyi gy'oli,
nti era bakwetaaga era ofuna obuzibu bajja ne bakola ki ne bakuyamba naye baagala obeere ku mirembe gy'ogweweka. Oluusi ne Kristo tumututte bwe tutyo nti tumuwadde ekifo mu bulamu bwaffe ng'omugenyi akyala bukyazi. Kiki ekyo? Ennaku zino twakyukamu ne wane ne twayiga empisa. Oli waakyala omubuuzi wayi ogenda ddikozi. Okyaluka ddi? Balina okupulaninga shifuti zange. Si kyekyo. Era okupulaninga shifuti. Okyaluka ddi? Kristo nga tumutadde mu box era nga tumubuuza ne lwakola ki? Lwagenda okukyaluka. Era is Christ a stranger to you? Is Christ a host? Is Christ a guest in your life? Nsiriseemu nga gy'atufulumiintirize mu bulamu bwaffe Kristo y'ani? Mugenyi. Naye ate omugenyi ayinza okukyala kubanga omumanyi ne mulya ne munywa n'omugamba nti wano ogenda osula, efumbiro liro lino, kino kisenge kyaffe, kino kye ky'abaana, eno toilet eri waggulu, eno eri wansi, weetaaye. Olwo afuuse nannyinimu n'okwera ku makya kubanga abamanyi, n'osanga nga ne breakfast akoze eki? Agifumbye. Nga Kristo afuuse host, afuuse nannyinimu mu bulamu bwaffe, nga yatusalirawo kiki ekyokukola, ng'atuula ku mmeeza naffe. Waliwo wamu na twakyalako, twalina abaana, ng'afumba ekyeggulo kyali kirungi nnyo ekyemisana. Ne batuwa emmere yeffe, naye twafuneemu. Naye olw'okuba tetwali tulaze, nga kyatuuka ku greens, the greens, bo ne beewa, ffe ne batatuwa abagenyi. Ebirabo byonna baatuwa. Naye okwatuuka ku greens, tebaatuwa ffe abagenyi. Sigamba nti wenakyala ewammwe mu maka ngenda kuba neeronda. I'm just getting my point down. Tebaatuwa ki? Greens. Ne tuba nga twawuliddwa ku baki? Ku bo bannannyinimu. Okiraba? Ye mugenyi. Naye nannyinimu omuntu gw'omanyi byonna alya, ne fridge n'oggulawo. Kyonna kyoyagala kola ki? Lya. Ne waliwo otuuka mu fridge n'agamba, ono omugenyi nga atajja kusoboka. Osika otya kasoda akabadde kasembayo eri emabega n'akasikayo. Olwo oli mugenyi, toli ki? Nannyinimu, toli host. Naye Kristo w'abeera host, y'aba asalawo. Sigamba nti akusalirawo, abeera part of the decision making process. Bulamu bwo, mu nnyumba yo, mu maka go, mu kkanisa yo. Nti Kristo bwe tuba tutudde mu lukiiko mu PCC ali wamu naffe, y'asalawo bye twogerako oba ffe tumusalirawo ne tumugambako. Manyi waliwo okusalawo ne tumunnyonnyolako mu kusaba, naye ng'ate mu bifo twandibadde tumuyita ye n'abeerawo mu kusaba, nga byonna bye tuteesa tuli wamu naye. Tunaazimba tutya omusingi nga Pawulo w'abadde awandiika? The good foundation yebeera mu Kristo, nga ye nannyini bulamu bwaffe, nga ku Kristo ye nannyini kusalawo kwaffe, nga Kristo mu community ze tubeeramu
nga gwe tukulembeza, nga tumugye mu mitendera. Sigamba nti buli lunaku tugenda kubeera nti Kristo yatusalirawo. Kiseera kijja tuuka nga tumulaba nga stranger. Kiseera kiyinza okutuuka nga tumulaba ng'omugenyi. Naye essaala yange gye nsaba olunaku lwaleero era gye nsaba mu lunaku lwonna nti Kristo abeere nannyinimu mu bulamu bwange. Wanaabeera nannyini mu bulamu bwange ajja kundaga ebintu bingi. Wiikendi nzaagala nnyo kubanga bankozesa ate neekozesa. Kale ku wiikendi bandaba ngenda kufiirwa akasente kangi. Naye ne ŋŋamba nti kansalawo ngende nkole ki? Mpeereze Mukama. Nti ekyo kyampadde ate naye kamuddizeeko ki? Ekyo. Nandigambye nti ngende mmaleyo the accounting world. Mwebaza Mukama abimpadde professionally. Nandigambye kantwale ekyo. Ne Mukama n'aŋŋamba nti eyo vaayo, beerayo, naye ate nkulaba mu ki? Ng'olwo okusalawo kwange nkuwadde Mukama akole ki? Buli lwe ntuula ku makya Mukama n'aŋŋamba nti ekikibuno kye mpitamu ngenda kiwangula atya. Ate ngenda okulaba Mukama wange nga ndaze eki? Ebirungi, nga naze ekkubo ki? Kubanga namuwa okubeera nannyinimu mu bulamu bwange. Kale nga tugenda okwawukana ekiro kale obungezi ka leero, weebuuze, Kristo y'ani mu bulamu bwo? Is Christ a stranger? Is Christ a guest? Or is Christ a host in your life? Amen. Tulanziza tweyanzeege. Ndowooza engalo ezo tezimala bannange. Tulina omukisa, tulinga aliibwa ggoonya, aliibwa ki? Aliibwa engo. Bw'atuuka ova mu lubuto, odda mu lubuto. Ssebo, tukwagaliza mirembe gyokka. Tusanyuse nnyo ekigambo ekirungi bwe kityo. Awo ssebo wojjanga okutuula buli lw'onojjanga. Era tusuubira emirundi mingi, twebaza Mukama asobozesezza. Omukubiriza ajja kutubuulira enteekateeka bwe zinaabeera okugenda okumubugiriza bw'anaaba ayawulibwa. Kale ekyo mukirinde, Mukama wange omukubiriza ajja kuba akitubuulira. Ompise Mukama.